gwa busuulu ogusoloozebwa ekitongole ekitwala Kampala ekya Kampala Capital City Authority gwongedde okwanisa bannakampala emitima bangi basula ku tebuukye ng'eyabulira ow'olugambo era bangi kwatuuze mu kawempe beekokkola abantu KCCA beekozesa okubasoloozamu omusolo guno. Ati ate nze challenge gye nafuna ewange ennyumba baagikubanga ekifaananyi emmanju ate ne baddamu ne bagikuba emiryango n'ewange wennyini baakuba emmanju ate ne baddamu ne bagikuba emiryango. Nengezaako okwo okwekubira endulu nti ennyumba y'emu gye mukubye emirundi ebiri n'empandiika naye saafuna kubbibwamu. Embeera eno yewaliriza abakulembeze mu kawempe nga bakulembeddwamu Meeya Emmanuel Sserunjogi ne bakansala okuyita olukiiko bukubirire boogere ku nsonga eno. Kwekisooka ensiba gye basibawo si nnungi, basibirayo abantu n'amayumba abantu ge basulamu, basibirayo ebintu ebyokulya nga tebivunda. Kyabulyaza amaanya nnyo ng'omupangisa amaze okusasula license asasula local service tax ate n'ojja n'omuwa ekiwandiiko ekya landiroodi we ntasasula musolo gw'amayumba n'omuggalawo ng'akola. Abakulembeze basizza kimu ne bawandiikira Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago omukuku gw'ebbaluwa nga baagala ayimirize ensoloza ya busuulu gye bagamba nti teriimu bwesimbu. Tumaze okukyetegereza kyalina okukola kwe kugamba ku executive director akulembera technical wing ayimirize mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu abakozi ba KCC okutulugunya abantu baffe okusibawo ebizimbe byabwe ate nga bakimanyi nti basibirawo bapangisa. Okuzuukusa Lord Mayor abeere nga akuma ku bakozi be nadda kubanga headinga Revenue Collection, Director wa Revenue Collection ali ku State Hall. Meeya Sserunjogi agamba nti agezezzaako kutuukirira Ssenkulu wa KCCA ow'ekiseera n'olukiiko lwe naye nga bonna batunula kyamulinga Salambwa lya Nsenke. Acting Executive Director yagaana okunsisinkana nga Meeya wa Division ennamba nenziramu n'engenda nga chairman wa ba mayors era nga njagala asinkane ba mayors abakulembeze ba divisions tumubuulire entegeka y'emirimu nga bw'egenda yagaana. Sserunjogi ayongerako nti abasolooza omusolo bakola effujjo ku bantu era nga waliwo n'abaluguzeemu obulamu olw'effujjo eribakolebwako mu kubasoloozamu busuulu. Bajja n'abasirikale nga balina ne tiyagaasi n'emmundu. Ebifo ebimu ne tiyagaasi bamukuba. Basibawo ebizimbe abantu ne baba nga tebabakkiriza na kufuna ddagala lyabwe abamu ng'eddagala liri mu bizimbe ebyo. Bino we bijjidde nga Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago yasinzira e Makindye n'akolokota abakulembeze b'e Kawempe nti baamutwala entyagi bwe yali agenze okubangula abantu ku busuulu wabula bino byonna abakulembeze babisambazze. Nze gwolaba baali banzitiddeyo e Kawempe ate si bantu ba bulijjo Meeya ne bakansala nga bangwa mu bulago oleeta otya wano wandira ogala atusolooza ne mbagala lutazze kusolooza kooti eno nze kisi kyogedde lwakuba nti Sserunjogi oba ki nze njogera mazima naye njagadde nnyo ekyo ekifaananyi mukifune n'okuyigiriza bakulembeze bannange. Ssebo njagala kutegeeza nti bye tukola tubitegeera nnyo era Lord Mayor tukuwandiikidde ebbaluwa eyo giddemu tubeere nga tugenda mu maaso nga tukwataganira wamu ng'abakulembeze ba Kampala si ggwe nga Ssaalongo Erias Lukwago okutegeera bannakampala bonna. Lord Mayor bw'abeera mu ofiisi ze waggulu talowooza nti bwe yeewubira mu ntebe eyo aba akoledde omuntu wa wansi. Richard Mwanje, BBS Telefayina. From torture